Yaliko Attorney General wa Uganda Chido Makoboya afudde. Ebya Sami Damaite family byo byeyongedde okuwanvuwa. Byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo. President w'ekibiina kya NUP ye asabye Abanayuganda mbu mumale kwaba emirembe. Byonna mu maaso awo nja kubanga mbikwate bambi eby'omugole eyafiira ku honeymoon byo biwanvu. Kiki kye weetaaga okuba ng'omanya weeyongera okuba nga weekuumidde ku NCK TV obanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Katutandike ne President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yasinzidde Canada n'abanga atowa oda yagambye ki bibino. Gwalina omukisa ogusoma soma. Kyonna ky'oba osomye kisome okikugukemu nkwegayiridde. We improving ofune ebisaanizo. Sagala munkalubirize mujje Mr. President nze sobola okukola kino nti wasoma kinti ate nali mu struggle. Musome. Musome kubanga mwe mugenda okukola omulimu ogw'okulaakulanya Uganda. Olye sente z'omuli w'emusolo inkusibe. So musome, improve yourself. Ekisemberayo ddala muyingira amagye omwana kyabagambye abadde mutuufu. Bw'obanga otereza empapula zo ng'okyali mutoototo nga tokaddiye nnyo, kaye sigenda kwogera ku byakaddiwa, nga tokaddiye nnyo ng'okyewulira, muyingire amagye mukozese opportunity eyo. Muyingire poliisi, muyingire public service, mufune skills ezo, you will thank me later. Ye watyo nabakuutidde basome nambu muleme okubanga mulemeddwa okusoma ate mwekwase struggle ate mbu muyingire amagye enkya mumuyambeko muggyeko Museveni nze naawe. Ate munnange yaliko Attorney General owa Uganda mukulu Chido Makoboya ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabye Mukama Katonda agumya ab'enganda n'emikwano era tweyongera okuba nga tusabira n'omwoyo gw'omugenzi nti Mukama abenga aguwe kiwumula ekirungi. Nga tukyali era ku by'abagenzi atujjukira omugole ono eyali bilioneya eyayuguumya ensi eyakola omukolo ensi yonna n'eyuguuma n'eyita abayimbi era nga n'omutegesi w'omukolo yatuuka n'otugamba nti essente ze yasindikanga nga tabuuza na accountability nti oba zagenze zitya ebyembi. Omukulu Lawrence Kakooza bambi n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga bali ku honeymoon. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Amawulire agaliwo not juice gyevuddeko emabega awo waliwo emboozi eyayitingana era nga egamba nti omugole omukyala nti yejjusa nti era aligulatinga nti mbu ye yali emabega w'ekikolwa ekyo. Emboozi neeyitinganawo katono nnyo n'ebanga effa. Ate kakati ekibooziboozi era kitandise nti mbu gyali agamba emirembe gyamubula, nti mbu era mbu agamba nti kye yali agoba ate takifunye, era mbu agamba nti n'ebyobugagga bye yali asuubira okusanyukiramu mbu essanyu limubuze, era mbu yeetonda ne sekwetonda, era mbu asuubira okuvaayo mu lujjudde lunaku lumu mbu yeetondere eggwanga. Abange tulindirire tulabe. Olaba nange ntaddeko byambu temunkwata bubi. Tulindirire olunaku olwo nga tubirabye ng'officially oba eriba TV eriba ki oba lisinzirira eyo gyali nakola live video naaba ng'agita nze naawe nga tuvuddeko eyo. Sami Damaite family twawuliddeko nti bamuwadde bail okusinziira ku byabaddewo wali e Buganda Road
kooti kansooke nkulageko then tutuuke ku ntandikwa y'enkomerero yaabyo kiki ekigenda mu maaso. Yes, era nga tujja kuba nga tukuwa bannamateeka be muno mwe muli omukyala Honorable Shamim Malende. Yes, ono nga basinga obungi tumanyi nti mubaka omukyala owa Kampala oba tumuyite maama Kampala yakiri mu mitambo nga bulijjo era nga emirimu gye nga bw'azze agikola nga munnamateeka omutendeke yali mu mitambo okulabika nga Sami Damaite family ava emabega w'emitayimbwa era agezaako okutunnyonnyola ebintu nga bwe bitambudde olunaku olwaleero batuuseewa bali ku kiki ekibadde kyetaagisa bigenze bitya byonna buterevu kambe nga mbamulekera waniino asooka atunnyonnyole atubuulire batuuseewa step ki era kiki ekisigadde Sami ateereddwa oba nedda ku kwakulizo ki byonna biibino kambikuwe mu bujjuvu. Mami waalo tesa abantu baffe mwenna abaliko tuli wano Buganda Road Court nga bwe mukimanyi mwenna abantu bano bonna be mulaba wano abantu abalungi bazze ku kooti wano bambi n'abalala bali eyo munda bajjudde tubadde tuze ku musango gwa muganda waffe mukwano gwaffe comrade waffe Okanya Sam abasinga muyita Sami Damaite family abadde bagoberera mulaba ebibadde mu kooti. Sami Damaite family aleeteddwa n'abeera nga ayimiriziddwa mu kooti ne tubeera nga tumusabira okweyimirirwa kubanga yaggulwako omusango gwa nuisance era bw'aleeteddwa mu kooti n'asimbibwamu omuwabi wa gavumenti n'ategeeza nti okunoonyereza kwonna kwaggwa bagala kutandika kuwuliriza musango naye kooti neetuwa ekyaganya okumusabira okweyimirirwa ne tumuleetera abayima basatu oba bamweyimirira kubaddeko maama we kuliko kojja we ne muganda we ne bamweyimirira era oluvannyuma lw'okuwulira okusaba kwaffe kwonna kooti ekkiriziganyiza nti asaana okuba nga yeeyimirirwa naye nemuteekerako obukwakulizo obw'okuleka passport ye ne national ID mu kooti naye nga ajja kuba nga akkirizibwa okujja okufuna national ID nga alina kyayagala okubeera nga agikozesa oba passport ye nga alina gyayagala okutambula okugenda. So awo ne kiba nga bwekityo bwe kiyimiridde kooti emukkiriza okweyimirirwa era ng'agenda kusasula emitwalo 5 mu kaashi egyabuliwo era ng'essaawa eno kye tuli mu kukolako nti abagenze mu banka bagenze kusasula naye nga ate abamweyimiridde bo bateereddwako obukadde 2 naye ng'obwo si bwa kaashi. So tugenda komawo mu kooti nga 5 Septemba 2024 omusango gubeere nga gutandika okuwulirwa. Nze Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala era nga mu kooti tubaddemu nnyo n'abantu bangi nnyo bambi abantu ab'enjawulo okuva mu media houses ez'enjawulo babaddewo aba online friends bonna babaddewo abantu be bakwano be abooluganda bonna babaddewo Paul Musimedia bonna mbalengerawo wano ndaba comrade Katongole Julius ba Mr Kawempe. Yes, bonna abantu babaddewo n'abalala bangi nnyo besiyinza kumenya. Twagala kwebaza bwebazi okubeera nga buli waba nga balina omuntu gwe bakutte naddala mu nsonga ezeekuusa ku by'obufuzi oba okulaga otali bumativu kwebyo ebimunyigiriza bambi abantu muvaayo ne mujja ne mubeera nga mumubeererawo. Mwebale nnyo mwebali eddala si Okanya Sam yekka naye bannaffe bangi nnyo baleetebwa mu kooti. Emabegako wonna tubadde tukyalwanirira aba March to Parliament okuba nga nabo bafuluma. Jjukira nti Okanya Sam yakwatibwa ku ebyo ebiyitibwa ebya March to Parliament kubanga naye yali yeekalakaasa nga agamba nti avumirira obuli bw'enguzi. So abantu abo bonna abeekuusa ku ebyo tubadde mu kooti nga tukola ku misango gyabwe wamu ne bannamateeka bannaffe abalala. Twagala kwebaza buli yeenyigiddemu, buli ayimisiza eddoboozi lye, buli akyayimisa eddoboozi lye, buli alina kyakoze na buli muntu akyalina kyakola. Bakirewo Kivumbi bakyaliyo, Bakirewo Kivumbi kimanyi tumuleeta mu kooti Mashe Makindye, Bobby Yanga akyaliyo aleetebwa mu kooti Mashe Makindye, Bamagala Umaru gye bali bateekebwako nga terrorism tuli mu High Court wali era nga emyezi gyabwe 6 gyaggwako ddala tubateramu bail application naye ng'ensonga zaabwe zikyatambula bwe zityo n'abantu abalala bangi. Nja kubakolerayo session maaso awo kati mbalage emisango gyonna egiri mu kooti n'egyo egiwedde wamu ne bannaffe be tukyetaaga okuyamba. Wano ku Buganda Road Court tubaddewo n'omusango omulala ogwaba Derek era abo nabo omusango gwabwe guzze nabo ne bongezaayo bbeeri yabwe kuba twali twabasabira okweyimirira emabega era ne babeera nga baabata. Kwaliko n'omukulu omulala baali bamuyita Magala musango wano gwa Buganda Road Court. So n'olwekyo twagala just kubakubiriza nti bw'olaba ekiguddewo omuntu tekitegeeza nti gwe olw'okuba nga tekikutteeko ba tekiri ku mwana oba mukwano gwo kyogamba nti tekikukwatako. Weenyigiremu
owagire mu ngeri yonna gy'oba osobodde. Osobola okujja n'obeerawo, osobola okujja ne weeyimirira omuntu mukwano gwo, muganda wo, buli kimu okubanga mu mateeka kikkirizibwa. Osobola okukozesa eddoboozi lyo n'obeera ng'oyogerera oyo ali emabega w'enkomi. Omuntu yenna alina okuba n'eddembe lye. Eddembe lye lyonna kasita liba nga likwatiddwako oba okutte ku bulamu bwe bwonna. Mu Uganda tukyalina obuzibu obw'okuba nti tukyalwanirira eddembe ly'obuntu n'okulaba nti enkola y'amateeka ekola bulungi. N'olwekyo bonna bwe tulaba nga waliwo okunyigirizibwa kwonna ku muntu yenna, ffenna omuntu n'ababeera nga badde wa NRM oba muwagizi wa NRM naye ne bamukwatira mu ebyo ebyekulinnyirira eddembe lye nga badde alaga okwekalakasa, munnange naye tumugyayo, tetubasosola. Aba DP tubajjayo, FDC tubajjayo, abatali ba byabufuzi tubajjayo, kubanga ekintu ky'eddembe lyo tekisosola bibiina by'abafuzi. N'olwekyo bano bonna boolaba betuyamba, betwasalawo ne tugamba tujja kuteeka mu saavisi zaffe ku bwereere, tukikola ku lw'omutima ogwo gwennyini omulungi. Yes, tulina abantu baffe abagenda okudda mu makooti ag'enjawulo, tulina betwasabira okwemirirwa ku LDC ennaku zaabwe zijja, tulina emisango egiri e Mengo, tulina emisango egy'enjawulo egiwona ku Buganda Road Court, ne tulina egiri e Nabweru, tulina egiri mu High Court, waliwo egiri mu ICD, waliwo egiri e Nakawa. Eyo gyonna emisango tulina okuba nga tugigoberera. Ekikulu kya byonna tudimandika nti abantu bonna abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi babeere nga bateebwa, abannansi okuwolezebwa mu kkooti ez'amateeka, ekyo kibeere nga nakyo kikyusibwamu. Babeere nga bava mu kkooti y'amagye baleete mu kkooti eza bulijjo, olw'ensonga nti kkooti ez'amagye zirina kukozesebwa abantu bonna abeekwasa ku military service. Ate nga waliwo ne ruling ya constitutional court etayimirizibwanga naye nga tebannaba kugiteeka mu nkola, balinze nti Supreme Court bakola appeal era ne bagaana okulaba nga bayimiriza ekintu ekyo. Nakyo ffe tugamba nti engeri gye waliwo ensala ya constitutional court egamba nti bannansi tebalina kukozesebwa mu kkooti z'amagye, ekyo kyandibadde kikolebwako ne kigira nga kiweebwa ekitiibwa, then appeal bw'ereetebwa ng'erina kyekyusamu okuva mu Supreme Court, awo at least ne baleka bakitinga otherwise. So mu bimpimpi eddembe ly'omuntu likwata buli omu, terikyusa kkala, teriboola bibiina byabufuzi. So wabeerawo omuntu yenna anyigirizibwa eddembe ery'obuntu, ffenna tuveeyo tubeere nga tuleezinga amaloboozi gaffe, tumuyimirirewo, tumubeererewo, kubanga kyalwanira. Kati nga kino okwenya Samu kye yaliko ne banna abalala bangi, bamusiri David bakwatibwa ne bateebwa ku bail, basera okuba John Bosco n'abantu abalala bangi nnyo nnyo, sobola kubamenya n'embamalayo, bangi nnyo nnyo nnyo. Ba Olivia Lutaya bakyali mu kkomera, yes, ku keesi ez'enjawulo naye nga zonna zeekuusa ku byabufuzi. At the end of the day tugamba nti abantu bonna bateebwe, kisoboka kubanga emisango egy'abakwasa gyekuusa ku byabufuzi, balaga butali bumativu. In fact government yandibadde yeebazanga abantu bano baba balaga obutali bumativu, kubanga abantu bwe bakkiriza ne boogera n'omanyi obutali bumativu waabwe buli, oddayo n'obukolako okusinga bw'obasirisa oba n'obasuppressinga oba n'obasiba oba n'obatulugunya oba n'obatta. Ekirala, abantu bangi tufunye complaints, abantu abafuna torture in detention centers, nti abantu babeera mu bifo ebikuumira mu mateeka naye ate ne batulugunyizibwa. Ekintu ekyo kiri real, abantu bakyogeddeko nnyo, bakomplainize ku bantu abangi. Wabeewo ekikolebwa. Yes, tulina amateeka agoogera ku by'okutulugunya omuntu era n'engeri gy'osobola okunyumizaamu proceedings n'okubeera nga mupanishingwa yennyini akikoze, naye twetaaga amaanyi agasokkako okuprotectinga abantu okubeera nga tebatulugunyizibwa mu buduukulu ate bwe balina okukuumibwa. Ekyo ekirala, kubanga n'etteeka terikkiriza bujulizi bufunye ku muntu ng'omukase bukasi, kubanga omuntu oyo asobola okukkiriza omusango olw'okuba nga akooye okumutulugunya, oba n'akkiriza omusango olw'okuba nga omusuubizza tojja mutwala ebweru, ojjamu wa miliyoni 3 kyokka n'akkiriza omusango naye ng'ate teyagukoola. Ne Katonda tayagala muntu akkiriza kintu ky'ataakola. So n'olwekyo bw'oba otulugunya omuntu oba n'omusuubiza eby'obulimba n'akkiriza ekintu ky'ataakola, oba tosaavinze justice. So y'ensonga lwaki abantu balina okutulugunyizibwa mu buduukulu. Mpozzi n'ekirala ng'ate kikulu nnyo nti abantu abasinga engeri kati gye bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka. Amateeka constitution erambika omuntu by'alina okukwatibwamu. Omuntu ojja n'omweyanjulira n'omulaga ovudde mu department kiggwani, omukwatira mu capacity ki era omukwatira mu ssango ki, n'omugamba you are under arrest n'omutwala mu kifo ekimanyiddwa mu mateeka, n'omukkiriza okontaktinga balooya be n'abasawo be wamu n'abantu babe ku lusegere. Ekyo tekikolebwa. For example, tulina situations nyingi abantu tubasabira bbeero, kati bano we tusabidde Samida Mighty Family naye n'omala okumusabira ate ne baddamu ne bamukwatira mu kifo kyennyini. Ebyo bikolwa biraga nti amateeka gatyoboolebwa era n'ensalo za kkooti ziyisibwamu amaaso. N'olwekyo mwe abakuumaddembe ababa bakuweereddwa orders ezo at least gumiikiriza, kubanga mu mateeka okkirizibwa okukwata omuntu ku musango omulala gwonna naye ng'okikoze mu mateeka. Muleke afulume oba mujje mweyanjulira bulungi ti munnange waliwo kino ne kino ne kino, twagala ansaringe ensonga eno n'eno. N'ekyokubiri, okwewala n'okuduplicatinga emisango n'okujjuza amakomera gaffe ne police cells, musobola okubeera nga muinvestigatinga ku muntu oyo omulundi gumu, emisango gino ne mugireeta omulundi gumu, ne kyewala kituyamba okukendeza ku state resources zikozesebwa mu kunoonyereza, mu kusiba abantu
ne mu kubeera nga bakuumibwa mu makomera. So njagala kusembayo nga neebaza abalamuzi ab'enjawulo mu kkooti ez'enjawulo abakyagezezzaako okuyimirira ku mbeera ey'amazima ne basala ekyo kyennyini eky'amateeka gye galagira nga tebeekubidde. Tukimanyi bulungi nti situation ayinza obutabeera nnyangu ku bantu abamu naye ku bifo ebimu kusinziira kubanga bakuuma emirimu gyabwe olumu abawo ne batiisibwa n'okutiisibwa naye tugamba tumanyi embeera gye muyitiramu. Sina balamuzi bokka, tulina ba state operatives, tulina ba state prosecutors, tulina abantu bangi abali mu bifo bya gavumenti naye ng'olumu okukola omulimu gwabwe bulungi batiisibwa ne bakola ebitasaanye kukola. So twagala kusalutinga bonna abagumye ne bakola ekituufu, si kyangu. Nammwe abali mu mbeera y'okutiisibwa mu mbeera yonna musobola okusaba obuyambi, musobola okusalira nga lugamba naye nti nkola omulimu gwange naye nina buno obunafu oba nina okunyigirizibwa bwekuti. Abantu bajja ku protectinga, ensi ejja ku protectinga ne Katonda ajja kuba ku side yo. N'olwekyo bantu baffe saagala kwogera bingi, just mbadde mbawa update eyo nti wano Sammy the Mighty Family bamutadde ku bail era tumulinze kubeera nti kati empapula ze ziri mu kukolebwako zisayiningibwe. Tujja kudda mu kkooti nga 5 September 2024. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webityo mu kusooka bibadde ng'ebintu bitambula bulungi era ng'essuubi ddene nti Sammy the Mighty Family olunaku olwaleero bavaayo naye mu kkooti naye munnange gye bigendedde okuba ng'ate biggweera ng'ate nga ensonga ate nga zeeyongeddeyo olw'obukwakulizo obubadde nga bumuteereddwako so nno nga ebintu bye baagala bambi musajja wattu nga tabiina byonna nga wenkugambye nti nga munnamateeka alina okuba nga abannyonnyola era agenda okutunnyonnyola tutegeere ki kye badde beetaaga ye abange Sammy alemereddwawa kiki ekiddako ku ebyo byonna bukwakulizo bamuwadde. Ssente zo zirabise ne baziteekayo abakumweyimirira nga weebali era nga buli kimu kye beetaaga nga weekiri. Ye omulamuzi n'akola ogugwe n'agamba nti kiwedde, Sammy olunaku olwaleero afuluma. Kati obuzibu buvudde wa ate okubanga ebintu byekyusizza ne bituuka ate nga biddiridde ate okudda mu kkooti balabe kiki ekiddako. Byonna omukyala Honorable Shamim Malende yabirina era nja kubanga mbamulekera asobole okuba nga abitutuusaako atunnyonnyole bulungi tunnyonnyoke tutegeere anti ffe abamu ebyamateeka tetubimanyi bulungi era tetubitegeera bulungi. Yalina okuba nga atubuulira ekituufu kiki ekiriwo oba kiki ekigenze mu maaso, kiki ekigaanye oluvannyuma lwa byonna nga biwedde. Ensonga zizino era yagenda okuba nga azituwa. Yes, abantu baffe mwenna abaliko abalungi mwebale kubeerako. Tukyali wano ku Buganda Road Court nga bwe nabategeezezza twakedde ku lwa muganda waffe Sammy the Mighty Family okubeera nga tumusabira okweyimirirwa. Njagala kubawa breaking news oba amawulire agaakagwawo ku bigenda maaso wano ku musango gwa Sammy the Mighty Family. Twabategeezezzaako nti Sammy the Mighty Family aweereddwa bail ey'Emitwalo 5 mu kashi weddu era nga gimaze okubeera nga zisasulirwa ne miliyoni 2 ez'abo abasatu abamweyimiridde buli omu nga si zaabuliwo era n'ategeezebwa nti ajja kudda mu kkooti nga 5 September 2024. Wabula obumu ku bwakulizo obwamuweereddwa kabaddeko okuleka national ID ye mu kkooti wamu ne passport. Wabula ate tugenze okwetegereza byonna ng'ate omuwawaabirwa ono Sammy the Mighty Family nga passport ye tagirina nga yamugwako era nga kwebimu kwebyo documents z'atalina era nga tutegeeza nde mu kifo ne basaakingira amaka ge abakuuma ddembe nga bamusibidde ku CPS no mu bifo ebirala ebitanategeerekeka yali abadde nga bali baagala passport ye era ne bagenda wakane bakola search era tebalina kye basangayo kyonna era naye yennyini bamwaza nga tebalina kintu kyonna kye bamulabako kubanga passport ye yali ebulidde mu kavuyo ako ak'amaanyi. So n'olwekyo emu ku nsonga ku bukwakulizo obwamuteereddwako tasobodde kubeera nga abutuukiriza olw'ensonga nti nno waliwo obunafu obwo bw'okuba nti passport teriwo ate nga tagina ate nga kya buntu bulijjo omuntu asobola okubulwa passport, omuntu asobola okuba nga bagimubyeko, omuntu asobola okuba nga tagirina. Ekyo kya butonde era kibeerawo. So ffe nga bannamateeka obuvunaanyizibwa bwaffe twabakanye dda nabwo okusaba okubiviewinga
ku bail terms zino ezimuweereddwa oba okulaba nga kkooti ezikyusirizaamu era ng'okusaba kwaffe mu butongole tugenda okukussaayo essaawa y'akati yennyini tubeere nga tulaba nga omulamuzi chief magistrate awulira okusaba kuno. Oluvannyuma ng'awulidde okusaba kuno ajja kusalawo oba ng'ensonga ya passport agisazaamu okugiteeka mu kkooti. So essaawa eno we twogerera bail yo yaweereddwa era kkooti yakoze ogwayo okulaba nga Sammy the Mighty Family emuwa bail. Naye kati olw'okuba nti tulina okukola enkyusiriza ey'okubeera nti nno akyusaamu n'ebeera nga passport tagirina era tagenda giwaayo mu kkooti, ayinza okuba nga agenda kuddizibwayo eruzira gy'abadde akuumibwa paka kkooti bw'eneekola okusalawo n'ekyusirizaamu mu nsonga eyo. Ffe bannamateeka tugenda kukola buli kimu okulaba nga tupushinga application eyo mu bwangu ddala kkooti esobole okubeera ng'ensonga eyo ddamu n'egitunulako. Bw'eneeba emaze okugitunulako awo tujja kusobola okufuna omukisa Sammy the Mighty Family abeere ng'afuluma ebweru wa kkomera. N'olwekyo bw'oba tomulabyeyo gy'oli yadde ng'aweereddwa bail ekigenda okuba nga kisinza okumulemesa munda kyekyokuba nti passport bagitaddewo nga kwakukkuliza okuba nti agireka mu kkooti ate nga passport eyo atutegeezezza oluvannyuma nti passport eyo tagirina era yamubuulako okuva lwe yakomawo mu Uganda ng'avudde emitala w'amayanja. So ensonga bwetyo bweyimiridde naye nga ku mulundi gwe tugenda okujja gwe bagenda otuwa mu kkooti njagala okitegeere bulungi nti tetugenda kuddamu kumusabira kweyimirirwa kubanga okusaba kw'okweyimirirwa ko twakukoze era kkooti n'ekukkiriza. Naye obumu ku bukwakkulizo akaakamu kagambye nti kazibu kakutuukiriza kuba passport tagirina okuggyako ng'asoose n'asaba passport empya oba n'abeera ng'ate abawadde etali ntuufu oba kye tuyita ekicupuli ekyo kye tutasobola kubeera nga tukola mu mateeka. So n'olwekyo tulina okudda ne tutegeeza obulungi kkooti ensonga eno era gwe mulimu gwe tubakanyeeko nagwo kati kuteeka mu application ye gye tugenda okufollowingako bwekuumireko tujja kuba tukubuulira ebintu byonna ebyetaagisa okumanya ku Sammy the Mighty Family naye ng'essaawa eno ye alina okuba ng'alya butaala olw'ensonga nti kkooti emuwadde bail. Byebyo byannaffe passport yevuddeko obuzibu oba binaggwa bitya naye katubirekera bannamateeka tujja kuba nga tukomawo tubibaleetere mu bujjuvu.